so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa. One click trumpet. I think I'm camera there bamumanyi Axam DOP nenga mugamba chaka zine muli bulungi akakati olwalina ko olwalero tuzze wano ku somero balita Ndejje quality nursery primary school. Tugenda kubanga tuzze waliwo muzadde ali bweru muzadde bamuta Shamim yagambye nti no olunaku olwalero ka surprise ng'omwana we fetu batumuleetera success. What a blessing. What a blessing. Omwana alina osoma n'ayita. Omwana alina osoma n'ayita alina okuba looya. Ne mubazaddemu. Mute mubiraba. So omwana tumuleetedde ebirabo. Katubalageko ku birabo tumuleetedde ebitonotono. Amasavu gaabi. Amasavu. Mwana muto ka baby kaletedde ebimuli bino bwe biti tenga naye bobo oli eyo ngoyagala kubeera nga osanyuza omuntu we tuli wali ubiki nego bikosubira kusimu nga tukuba obulango tuzze tuli wano Ndejje balita Ndejje quality ekimu ku birabo by'omwana kasuka tulizeeyo ku kakankulage ekirala twazze kola ekino naye wenzibamu chocolate chiriyo wano success card success card no yanjawulo kati no cake no mamizu eno cake evudde mu mamizu evudde mu Zuwena cakes tugenda gimuwa omwana oyo no then yamukoledde ne success card etali eri ya kipapula eno yanjawulo ogirabye eno yanjawulo abaana batandise obiraba katubikweke so these are one of the things byetukola nawe bwe otwagadde otulabye Masaka otulabye Mbalala nga surprisinga otulabye Lida otulabye Bengulu otulabye Kalamojja otulabye Busunju boyima mutumanyi nnyo nawe bwe oyagala surprisinga omuntu asanyuke abeere happy kitono nnyo enamba y'essimu eri awo ku video wansi. This is the best team in Uganda. This is the best team in Uganda. Toja funa ndala kambalageko ku DOP Peter Chagala kubeera mu kamera. But we are the best team in Uganda. Thank you so much. Sisigala ngo tugoberera ku TikTok Maurice Jordan Kawesa, YouTube channel Maurice Jordan Media, One Click Trumpet TikTok account One Click Trumpet ku TikTok genda ku YouTube One Click Trumpet tugobererera ku Maurice Jordan's YouTube TikTok yona ko etuli mutuwa obudde mujja nyumirwa abasinga mutine abe Dubai tujja naye tetugenda kwogera lunaku kubanga we Dubai yatuwadde omulimu yatugambye musirike ono omuntu alaba nnyo YouTube yammwe musirike tete mwogera nti mujja lunaku bwe luti naye nga tujja tugenda kugwaka twamaze dozi oba tubalageko kuti mwekabire naye tetubalaga tiketi Dubai dolaba date Dubai we are coming. But Dubai we are coming. Just be ready for us. Just be ready for it. Now so we're booking about Dubai, okay, abali USA, baba tuwadira. But we appreciate. Always Zanzibar tukola bulungi nzozo chimanyi. But we appreciate. Mwena tubalinze. Aba proposal muchekwese. Bali aba proposal muchekwese. Mujje tubalaga omwana nga afukamira wali. Please baby will you? Aba proposal. But not too much. We don't want that. Have a proposal where you need it. Kali tubezeza wano for a long time atuchalinzo mwami agenza kubera nga yogera ko nono musomesa atuwe mu space tugende tukole ebyaffe tweyongere. But we love you. Thank you so much. Inshallah. Obudde
Yes, okay. Mzembaga mmoja. Moja. Akakoka kalungi kali wali mutendi. Kachimsa kalungi kali wali mutendi. Kenda ngo yakapasa chini kugamba. Otabu yesoko awulenga. Otereke. Yeah. All right. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakati ulichawali wa nunedini ndala mkama yewazi. Esera chonna. Esera chonna. Mukama mulonjeraze emberaze. Wewao. Wewao. Dr. Morris Jordan Kawesa. Mkola surprises. Ndi mzanyi wa filimu Aromatic Entertainment. Yeyi nyini. Bano baba wakana mukwaka lulwawo abanyimiro obo muzanyi. Yeah. Kati natumiddwa mama ow'omwana ono Hajara nangamba nti no bino bibyo soko someko abaana mwenna abato mugende mu dining awo baba w'emmere mugende mu dining. Dear Hajara, success in exams. Yeah. We believe nothing is possible. Yeah. With Allah by your side, I put my trust in you. Nothing will ever stop you from holding your success. Best wish. Best wishes. Best wishes. Wow. Akati omuli buno. Yes, sir. Omudidi guno. Yes, sir. Omanyi bine bantu ebiseera ebisinga bwe tuwa abaana ssente oba ku success zino oba success cards oba kyoba ku mikolo ebiseera ebisinga tekuba kweraga kuba kulaga mwana nti future gyalaga waliyo okunoonya ssente ayiteekemu amaanyi okunoonya ssente kati zino ssente ssente. Ebirabo bya Hajara bichajja esebo eno cake yavuddemu Zuena Cakes yesebo era nga yakitiibwa nnyo yesebo Hajara
Hajara no munange soma. Hajara. Abazadde bali serious. Abazadde bali serious. Ndabye ekimuli ate ndaba keke. Kino kye bakoze. Essebo. Kikuwa maanyi. Essebo. Kikuwa courage. Kikujja mu panic okubeera ng'okola. Maama akwagala nnyo. Abazadde bakwagala nnyo. Mama loves you so much. Nnyo so very much. Yeah. So n'olwekyo keeki eno osobola okugisala ne banno. Ne mugimeketa. Ne mugimeketa. Ne mugimumunya. Ne mugimumunya. Ne mugigaaya. Bakugenda kugumunya kugaaya. Kugaaya n'okumunya. Kugaaya n'okumunya. Ne bagyenuguuna. Ne bagye. Sajja. Essebo. Eno keeki yo. Essebo. Gye mumunya ng'omukulu bw'agambye. Essebo. Ne banno. Essebo. Wakyali ebirala bijja. Ya. Bino bijja. Bino nkulu yagenda obyogerera. Ate ng'obyogerera. Byogerere bijja. Ate akikuba. Ya. Kale akikube tulabe. Bannanga abayizi mwenna abali wano, abaana b'abato mugende mu baby class. Ate abalala abanasale mugende mu baby class. Ate abakulu mugende mu dining. Eriyo enkoko, eriyo chips, eriyo kinga byabwerere kasoba ng'osoma wano. Genda mu dining. Bwe banabikulyako nze toŋŋamba. Wama tuddeyo ewaffe. Tuddeyo ssebo. Ajala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange Grantayiro Sharif. Ndi mukulu wa back information about you. Nasomera Chinawa ku Ndege Quality from P4 paka P7. Mama olwana ndulabye nga lulimu olwandejjendejje. Ndulaba ne ngamba lubadde lutya. Enava ku Ndege Quality nafuna 14 aggregates. Bannange 14 aggregates. Yes. From Ndege Quality. Yes. Enava ningenda ku Chinawa High School. Wali kungeka awo. Awo wenyini. Weewaawo. Nafuna 16 aggregates. Bannange. Wenavaawo ningenda ku Chinawa High School Tengera campus. Oli ku musingi gwa Ndege Quality. Ndege Quality wenyini wenva. Yesimye. When senior 6 nafuna 16 points. Bannange. Wenavaawo ku Chinawa High School. Essebo. Ningenda ku IU. Ene y'abasiraamu. IU y'abasiraamu. Oli olwandejje kalire lukugoberera. Ndege Quality engoberera. Ndege Quality engoberera. Ekufata. Ndiku IU. Werisa nkuuli. Essebo. Era ndowooza ereka ngo omulungi simuswaziza simanyi oba waali. Assalamu alaikum Seka Sulaimani Nuwagaba. Weebale kutendeka. Bannange olaba essanyu ly'okusomesa obulungi. Olaba essanyu Seka Sulaimani Nuwagaba n'omuggo gw'ogw'embalala. Bannaye abalaalo n'emiggo. Kale tugende mu maaso. N'ekirala Essebo. waliwo omukyala nali simwagala nnyo. Ng'alina olugezigezi. Ng'akuba embooko. Ng'akucapula embooko. Nga P7 mu girasi amunda. Watudde dda. Paka mu girasi. Ya. Oba toliiyo ziba mbooko. Bamuyitanga Madamu Sarah. Bannange omukyala oyo oba nange namulabako. Uyo amugudde ayayayaya. Luno olwana ddala lw'Ndege Quality. Kubanga balina omuzoogo oguzuukuka ne basoma ekiro. Olaye embooko ziyankubanga. Yes. Ati nzirabako. Ofunamu. Ati nzirabako. Wammeera nkuwulira oyiri byaba IU. Era muto wange Rajab. Yes. Sagala omuswazi director wange omulungi. Very good. Sagala omuswazi. N'oba ovudde wanene, n'oba ogenzi. Sagala omuswazi. Beera nga weeyisa bulungi nga baabawo. Ekisinga byonna. Essebo. Sagala oswaze maama. Toswaza maama. Sagala oswaze maama. Sagala oswaze maama. Essebo. Ekyo kikukuutira n'oba ovudde wano. Essebo. Sagala omuswaze. Essebo. Badde bize nnyo ne neŋŋamba nja kuweerawo. Ndabe ku mwana kumuwanyinaze. Banange obugalo ebintu ebyo tubirabanga ebyokusaaga naye bwe bujulizi obuyimiridde. Essomero bwe litandika okufulumya abasituzi b'egundi n'akusala ensawo n'akola bw'atyo, essomero libadde ligenze wala. Nerino lifulumya bagenda mu university,
bifulumya bakola biki mwana wange barakallahu fikum Mungu akugulirewo eddunia muganda wange mutabani wange ku university gyoli oveewo ng'otambula odda waggulu ng'ogejja nnyo Mungu inshaallah kubanga gy'ova oyogerayo kaati teweerya ntama ate era oyogerayo kaati wakuba wakuwa ebirungi akasembayo essebo abazadde mwenna abali wano essebo bw'olinawo omwana essebo ekyoba omanya essebo ogenda kufunawo kirungi Allahu akbar ogenda kufunawo kirungi Allahu akbar sente z'oteekawo kemanya ogenda kuzijja okuba mugumu amina ya rabbal alamin labira ku nze kuva P6 saazo ndi ku university jalla jalalu wa assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh haja mama akulaba kati oyina obugambo bw'oyiza omugambayo wa alaikum salam bananga abami abantu abali side eno bakandaliridde side eno ye yabami abakyala baddeeri anti olusiko naawe bimanya ebyeddiini tugira ne twegira bwe bati tovaawo ate n'ogamba nti akagereko omukyala oli kafaanana bulungi n'otuleetera ebizibu fe abaguzi kale abaami mudde eno obadde ogamba seeka nkubi akamananga nti mpapiyemu bagenda kuggulawo omugenyi omukulu yajja okuggulawo seeka anti tuli mukaama wali omugenyi omukulu yaggulawo saagala bampulire kale thank you so much banange essomero lya Ndejje Quality School mbeyanza okumpa akakisa thank you so much tetukuwadde bwikakisa sebo ye taata wano wali buli muntu yenna ategerekeka wano wawe amina taata era buli lwojjangawo omanyi nti otegerekeka wegazanyanga ng'ekikotte wegirisanga ekikotte entula neyanza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam naye kana akataleke kasebo nkagamba gwe ye taata tukusuubira bw'oba ozannya bwoti wakiri oba wetakuloga mama Ndejje Quality era nekiyitawo ko ku TV kale kyekyo kyennyini kale seeka tweyanziza nnyo essebo wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh omugenyi omukulu sebo tukwegayidde okulewo esaidi eno bw'obanga omaze okugulawo bakandide ndikitende ebuzibu obujidde obumanyi ndikitende wallahi ni mukujaga Katonda mu ggulu nterekere nnere kubenjala kyenkola sinalya mpise mwagala nnyo amina kanyanza wabasi nange neyanza kale mwebale kumperekera amina inshallah wa rahmatullahi wa barakatuh amina neyanza mwebale kumperekera amina kale bam thank you kale mbere bulungi yono Zara, eddoboozi nga liri wansi totoyogera sanyu okyagera ne maama olina essanyu sonyuse kale kirungi naye nga maama akulaba bulungi si mundaba ogibunzisa shambani